Eno video egenda kuddamu ebibuuzo bibiri ba Globers bye bakyasinze okumbuuza mu comment section. Omwami ono katubuuze ekibuuzo ekisooka. Nti singa omusana gwalinga spotlight nga bwe bagamba twandibadde buli muntu wonna mu nsi waali asobola okugulaba newankubadde nga tegumulisa ku point eyo nga bwe bagambye nti gulondako akatundu we gumulisa ne gusigala nga gutambula nga gulondako akatundu mukola ki mwe gumulisa. Twandibadde singa ensonga yaabwe eyo ntuufu twandibadde tugulaba ku ggulu buli muntu yonna w'abeera ali naye nga just tegumulisa waali asobola okugulaba nti omusana guguli naye gumulisizza akatundu katya kali eri naye nga basobola okugulaba nga wonaakwata torch naye bakuweemulisa naye nga wonna w'obeera oli osobola okugiraba nti torch yiino naye mulisizza wali obafuna kyengezaako okugamba. So kati awo ba flat earthers ne tubeera nga ensonga yaabwe tugikubamu ebituli okusinziira ku nsonga eyo. Nabagamba enjawulo wakati w'aba Globers naffe ba flat earthers eringa entono naye ate nnene nnyo. Obwongo bw'aba Globers buli controlled okulowooleza mu imaginations ezitakola na sense naye ate ffe obwaffe bu operatingla mu reality. Temunyiiga sibavumye, just tuula nkuwe reality osobole naawe okuzuukuka. Wiki ewedde nakola video ku munyenye eyitibwa Polaris oba North Star nga mbalaga engeri emunyenye eyo gyerabisa ba Globers nti theory yaabwe teriiyo naye ate TikTok teyagipushinga era ye video ekyasinze performing obubi ku account yange naye ate emunyenye eyo yeemu yegenda okukozesebwa nga nziramu ekibuuzo kya leero omwami okyabuuzizza. Ffe ba flat earthers tugamba nti ensi ya flat era North Pole eri mu makkati oba center ya Earth ekitegeeza nti emabbali wa North Pole oba buli lw'otambula ng'oviira North Pole nga weeyongerayo obeera odda mu South kubanga Earth's magnetic fields ezisinga obungi obeera ozireka mabega mu center. Kyokka ate bw'otambula nga weetooloola North Pole obeera otambula odda mu East oba West. Era kyekyo lwaki bw'otambulira ku equator eastwards osobola okwetooloola ne weetooloola n'okomawo we watandikidde olwetooloolo lwo kubanga equator ne lines endala zi latitudes zi Cancer ne Capricorn zikola perfect circles around the North Pole. N'omusana gutambula gwetooloola North Pole era yeyo ensonga lwaki obudde tebuziba mu mawanga ageetoolodde North Pole mu seasons omusana we gwetooloolera okumpi ennyo ne North Pole. Kati ate zi longitudes zo zituprovinga nti nno Earth si mupiira lwakuba ate obusajja bwateekawo eri Antarctic Treaty etugaana okugenda mu South oba mukitegeera. Ennyonyi eza commercial tezikkirizibwa kubuukirayo naye nga gwe ky'olina omumanya singa ennyonyi yeesuulamu akambaayaya n'ebuuka ng'edda mu South ebula n'eva ku ladda teddamu kulabika kubanga eri gy'eba yeeyongera. Earth si mupiira nti w'ogoberera longitude yonna ogenda kwetooloola okomewo gye wavudde nga bwe kiri ku zino latitudes zo latitudes zeetooloola ku north zisakolinga ku North Pole nga bwe zigaziwa Tropic of Cancer nfunda then equator neeba nga eri mu middle awo then Capricorn neeba nga yonga zinnyo bwetyo kati flat earth bwekola. Kansooka mbeebaza olw'okusubscribinga ku YouTube channel yange nawezezza sofa ba subscribers 6 naye nkyetaaga ba subscribers abasinga kaawo obungi nsobole okwanlockinga settings ezigenda okunyambako okuorganizinga content ono n'abaliddawo bamusangewo bafune entandikwa singa ffe tuba obusajja butulemeredde. Jukira nti TikTok videos zo zitrendinga omulundi gumu ne zikaddiwa obutaddayo kulabikako. Kati n'olwekyo videos zino njagala tubeere nga tuzipreservingira ku YouTube such that ne social media IDs we zinaaba zizze videos zaffe zijja sigala nga ziri safe ne bwe ndiba nvuddewo zirisigalawo ate nga ziri visible. Searchinga Wake Up Zukuka osubscribinge olwaleero. Ekibuuzo ky'omukulu kibadde kiraga nti ye agamba nti ensi si ya flat olw'okubanga nti singa ebadde ya flat twalibadde tusobola okulengera omusana nti guuguli gwakira tugeze mu America naye ekitangala kyago tekitutuukako. Kati kyekyo ekibuuzo kye njagala okuddamu right now. Ekintu ekyo kyalibadde kisoboka naye ate obuzibu omusana teguli waggulu kimala ate jjukira tulina ne horizon etusiikiriza
naye wano wendeeteramu emmunyenye yaffe eri Polaris gye nabagambyeko nga vidiyo etandika ne mbakuba ku kawompo mmwe ba Globers mukkakkane muwulirize. Polaris y'emmunyenye eyimiridde waggulu wa North Pole nga tevaawo mwaka ku mwaka. Ekikolwa ekyo ekya Polaris oba North Star ekyo ekyokubeera stationed wantu wamu waggulu wa North Pole mwaka ku mwaka proof y'amaanyi nnyo etulaga nti n'ensi tetambula. Otherwise singa ensi ebadde mupiira ogutambula Polaris teyaliremedde mu kifo kye kimu byasa ku byasa. Kati North Star eyo oba Polaris y'emu eddamu ekibuuzo kya gentleman ono ow'aba Globers. Olw'okuba nti Polaris yo eri waggulu nnyo nnyo okusinga omusana kireetera Polaris eno okubeera visible eri amawanga agawerako mu nsi yonna. Era Polaris eno mu biseera ebyedda gye baakozesanga for navigation nga navigation tool. Navigation tool ntegeeza nga bw'olaba campus ng'emmunyenye eyo gye batunuulira olw'okuba nti yo eri stationed waggulu wa North Pole. Kati abedda we baabanga baseeyeeya ku mazzi gye baatunuuliranga okumanya directions entuufu mwe badda ate ne batabula. Oba mukitegedde? Visibility ya North Star oba Polaris mu bitundu by'ensi ebisinga obungi ku Earth etukakasa nti ensi ya fulaati. Bwe nkugamba visibility kikino kye njogerako. Omuntu ali mu Uganda, ffe bannayuganda abali wano e Uganda tusobola okulaba emmunyenye eyo Polaris. Abali mu Europe nabo bagiraba. Abali mu USA, Canada, Russia, Colombia, China, India, Mexico, Venezuela, Saudi, Jordan, Japan, UK, Germany. Ago gonna amawanga genjogera gali ku mupiira nga gali opposite to one another. Naye galaba ene munyenye gye mbagamba Polaris. Gwe kyolina okumanya amawanga agasoba mu 150 galaba North Star Polaris gye mbagamba. Ng'omukulu oyo kyennyini kye yabuuzizza oba mukitegeera. So just nti ba Globers tebali informed na information intuufu gye balyetaaze kati bino ebintu olw'okubanga campus directions zajja ffe omulembe gwaffe ne tubanga twasiruwala busiruwazi ne tutamanya nsonga nkulu ng'eyo. Naye nga mmwe mukitegeere nti eyo emmunyenye Polaris weeri. Kati era nkimanyi nti mmwe mulimu abawakana abaagala proving okukakasa oba ddala bye mbagamba bituufu. Kambalagirire mulabe ku mmunyenye Polaris abalina obusobozi. Puluma ekironga ku ggulu kuliko emmunyenye. Gyeyo kampasi yo ogiteeke ku flat surface ekuwe north entuufu. By the way n'ekyokubeera nga campus tuziteeka ku flat surface okufuna directions entuufu nako kabonero akakulaga nti nno ensi ya flat. Lwakubeera ba Globers tebapaying attention to details. So tunuulira ku campus yo olabe North gyesonze. Kati otunule mu Far North nkugamba eri ewasembe eri ku horizon. Oba okitegeera ojja kulabayo emmunyenye eyaka ennyo. Njogera kati eri abannayuganda kubanga ffe abali e Uganda ango mwe tulabira emmunyenye eyo Polaris eba mu 0 degrees ku horizon. Bw'oba olaba eggulu eri gye ligwa kati ffe yeyo ango mwe tulabira emmunyenye eyo Polaris okusinzira ku location yaffe. Naye ate gwe ky'olina okumanya nti abali mu Norway n'amawanga ageetoolooledde ddala ku Polaris ate emmunyenye eyo bagirina ku mutwe beebali ku mutwe ku kawompo wano waggulu era bo bawanika buwanisinsingo bati ne bagiraba. So ekitegeeza nti singa Polaris eno yebadde omusana ng'omukulu oyo ekibuuzo kye bwe kibadde, singa Polaris eyo yebadde omusana twandibadde tugulengera nti guuguli gwakira mu Norway n'amawanga ageetoolodde North Pole. Naye ffe ekitangaala kyagwo tetusobola kukifuna kubanga tuguli wala. Naye oba ogulengera oba mukitegeera kyekimu era nga bw'oyinza olaba nti emmunyenye eri mu Far North light yayo tesobola kubanga yemulisa ate side zeeno oba mukitegeera. So kyemmanyi nfubye nga bwe nsobola okunnyonnyola ensonga eyo mubeere nga mugitegeera. Ekibuuzo ekyokubiri kyabadde nti oba ensi ya flat lwaki enjuba temulisa ensi yonna omulundi gumu.
era lwaki obudde buziba nga bwe bukya. Kati kyemmanyi abagezi, eno vidiyo gye nkoze eno yennyini ebamala okutegeera ekyo ekibuuzo, naye olw'okuba nti abantu tetutegeerera ku peesi y'emu, ngenda kukola vidiyo endala nga mbannyonnyola with a small experiment, mbannyonnyole ensonga lwaki enjuba temulisa earth yonna omulundi gumu. Naye ate ansa eyo already mweri mu eno vidiyo abagezi kyemmanyi baakitegedde dda. So wait for that video also. Kale twesange mukaddako.